بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، وكان بانجي أبكرزا أبتلبا إلى أبتوليزا وكسوكا قابلنا تويبازا الله سبحانه وتعالى ويرسوبسزا وكبيرانغا تجا مستوديوزا ثريا Islam Media kubanga nate tuddamu okuwaya n'okunyumya kumbozi yaffe kwatagana ne Qur'an. Nsabyenga n'emirembe bidde ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatujjira ne ddiini y'Obuyisiraamu. Kubiriza omutima gwange n'ejammwe kubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola byayagala naye nga tojja bikola, tojja kubimanya okujja ng'osomye ki? Qur'an. Ng'osomye Qur'an. Kubanga Qur'ani erimu buli kimu kyonna liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin. Baganda bange olwaleero omulamwa tukyali ku mulamwa emboozi ya Qur'ani ne muganda wange muto wange Sheikh Hamza Kaira, nga olwaleero tugenda kwogera ku kigambo kye bayita at-tajwid. Tajwid seka bwe twalinga tusoma atuli bato baga nti اللغة العربية نonyumirwa اللغة العربية ما شاء الله لغة عربية من أنت ما اسمك naye waliwo subject eri wansi wa lugha arabia gye bayita qawaid oba nahwu. Bwawuliranga ekyo notintima notya kati bwe tugamba okusoma Qur'an waliwo at-tajwid. Tajwid eri wansi wa tilawa oba okusoma Qur'an. Osoma otya Qur'ani, okola otya, amateeka ki? Kakati olwaleero emboozi yaffe inshallah nga nja kukusaba muganda wange Hamza Kaira abeere nga agenda mu maaso n'otubuulira ekigambo at-tajwid ki era kitegeeza ki? Barakallahu fiik. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. نيبازا شيخي مكدي wange akoze okwanjula kuno omulamu ogwaleero at-tajwid wa adabu tilawa. Naam, okusoma Qur'ani mu mateeka n'empisa z'omuntu asoma Qur'an ekitiibwa. Naam, ngenda kubeera nti tutambulira mu kanyomero ka tajwid inshallah. Sheikh ajja tulaba ku mpisa omuntu yandisomye ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ziyandibadde yeeyisa nazo. Naam, wetogera ekigambo tajwid mu lulimi Oluwarabu, tajwid min jawwada yujawwidu tajwidan ay hasana yuhassinu tahsinan. Naam, okulongoosa. At-tajwid bimaana at-tahsin mu lulimi Oluwarabu. Naam, kati okulongoosa ekintu n'okikola n'okiperfectinga. Naam, kati olulimi Oluwarabu. Naam, kati ate bwe tugenda mu mateeka aga Qur'an, bwe tugamba nti soma Qur'an bitajwid, tuba tutegeeza okubeera nti omuntu waba asoma ikhrajul huruf min makharijihi, okubeera nti afulumya ennyukuta ng'azijja mu bufulumiro bwazo, kubanga ennyukuta zino zirina obufulumiro. So Sheikh Ibn Jazari yagamba si 17. نعم 17 مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من يختبر. نعم, kati obufulumiro 17. Kati obwo bonna n'omanya nti eno kha eno ra eno waaw eno ba 17. Naam, Allahu akbar. naye ng'ate bufunzizwa mu nga al-makharij al-asliya nga 5. Naam, kati nga olaba nti eddooko lirina ennyukuta zaalyo. Al-halq eddooko lirina lilhalqi hamzun haa'u ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها
والقاف أقصى اللسان هكذا نعم كاغاتي الدوكولي اللسان الوليمي الجوف جوف kyekituli ekiyita mu kamwa ne kiggwende no munda kiri wakati wa kamwa n'ekifuba kiyita jawufu naam kati nabawo allisani olulimi olwo lukyasinze ennyukuta ennyingi kumpi nga 10 zonna ziva ku lulimi naam nabawo ashafatayn emimwa gino naam lips the upper and the lower one ba tosobola jjogera nga tokubaganyiza mimwa bodi tosobola jjogera ne mim tosobola naam kati endala al-khayshum byebituli by'ennyindo naam kati ojja kusangamu nera wa ghudnatun makhrajuha al-khayshum ekinyirwa kiyita mu nnyindo naam kati ezo ze makharij al-asliya ziri ttaano kati ebyo nga bye twogeddeko toyinza kubimanya okujjako obimanyira mu irimu eya tajwid naam ekyokubiri okumanya zi ahkamu nuni sakina kuba kati ennyukuta olaba Qur'an nti ogatta kigambo ku kigambo kale waliwo amateeka agafuga nti eno ennyukuta weba esoose eno owuuna weba esoose eno towuuna okitegedde kati okumanya ekyo nti eno ewuuna eno tewuuna wano wagendawo kino ne kino osobole okusoma sentensi nga erabika ng'eya Qur'an kubanga okusoma Oluwarabu n'okusoma Qur'an byanjawulo naam mathalan yuridu an yatuba kati Omuwarabu waba ayogera yagamba yuridu an yatuba an yatuba naye mu Qur'an abajja kuba osoma otya yuridu an yatuba kati wabe ebinyo ebyo byolese Sheikh faida y'amaanyi nnyo kubanga abantu abasinga tulowooza nti buli Muwarabu amanyi okusoma Qur'an tekisoboka era netusuubira nti ebimu ku bigaana abantu okusiramuka baganza olwo Oluwarabu lwamu sijja tusobola ekitegeeza Oluwarabu lulina we lukwataganira mu Qur'an wabaawo byawukanira tujja mu tajwidi byawukana ddala nno tamaama kuba kati omuntu aba ayogera Oluwarabu tayogera taleetani tosobola kwemoolera mu Luwarabu gambe nti uridu an yatuba bagamba nera sadaqa Allahu al-azim osomye Qur'an oba okitegera nera baba Misiri abaana b'Emisiri oyogera Oluwarabu olwa fusha Omisiri amaliza ga sadaqa Allahu baba bamanyi fusha kali nabwekyo ebyo byonna obitegeerera muki ma'rifatul mudud okumanya maddi nti eno maddu tabi'i eno maddu okuwanvu ya almaddu huwa almat wa hiya ziyada omuntu eno mu nnimi zaffe tetulinayo maddi tulinayo seeka tulina okuwanvu eyo madda ki mu Luganda eyo maddu tabi'i Masha Allah kati kitegeeza agasseyo bbiri kati wano mu Lwabu wajja teekawo kawaawo ne dhamma era ekisinga nooza okututawaanya okutegeera tajwidi ebigambo byaffe ebimu eby'Oluganda oluusi birimu madde ezo naddala eno eya tabi'i ey'obutonde era bw'osoma Yassarna omusajja yawandiika Yassarna al-Qur'an yali musajja mu Pakistan oba mu India alaika ali mu Pakistan kubanga oluwuludu nga lungi kishmish sarda masjid jagadora babitegeza mama salanki kati olanga oli mu Pakistan waluwuludu kati bwabijjeeyo n'abizza mu Luwarabu gagona agamba nti njagala kulya matooke n'obiwandika mu nnyukuta za Luwarabu nenga njagala kulya matooke kati yasalune mama salanki Mashallah so kati tajwidi eno mulimu okuwanvuya Luwarabu kye bayita almad kati ma'rifatul waqf wal ibtida okumanya oyimirira ddi otandika ddi kubanga si buli wosanze mu Qur'an nti opaakingawo
وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام. وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. نعم kadi sibuli wosanga nti oyimirawo olina okuraa amakulu nera sibuli wosanga nti otandikirawo nera olina okuraa amakulu seeka obuntu obwo luli wabwogerako ndaba nga kikulu nnyo okubuddamu wano obuntu obwo naddala waliwo ekyokulabirako wano mu suratu al-Maida. Suratu al-Maida wano waliwo ennyimirira omuntu gy'alina okuba nga yeegendereza nnyo kubanga erimu tawhid eyinza okwonoonera tawhidi yo kakati nga wano nga Allah bw'agamba subhanahu wa ta'ala ku Nabi Isa alayhi salatu wassalam وإذ قال الله آية جوجام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس awataliawo waliwo wano aya gambetya kambi kule oseka mal masih ibn maryam mal masih ibn maryam نعم aya gamba nti نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم kakati bw'otandikira wano ku inna Allah huwa al-masih ibn maryam obeera okoze ensobi n'obusiraamu obuvuddemu nera seka kivunula oba okoze ensobi kubanga abatuuliza bagirabe balabe obukulu bwa al-waqfu wal ibtida. Seka yayogera ku naakani buno obw'okuyimirira obubonero bw'okuyimirira omusomo gugenda kugendayo inshallah kajimu kano abatuuliza bakalaba ekategeeza al-waqful jaiz okukkirizibwa. Kati singa ojja n'oyimirira wano mu makkati n'ogamba laqad kafara alladhina qalu inna Allah n'oyimirira awo mathalan n'otadda mabega ku kima makulu kutandika ku laqad kafara n'ogamba inna Allah inna Allah huwa al-masih ibn maryam obokozewo kubanga obeera oli mu kusabate onywezaawe nti Allah ye Isa mutabani wa Maryam ngate Allah ali mu kunyumya ku bigambo by'abali tegezo embozo ina jinyumya n'ogimalayo. Naam kati ebyo byonna tubimanyira wano muki mutajwid naye we tugendako mu bitabo bya tajwid baali banyonyera ekigambo tajwid nga Imam Ibn Jazari oba Abdurrahman Uyuni Sud yagamba nti inna al-akhdha bit-tajwid fardun ya ahla al-Qur'an nagamba lamma naqra nu'ti al-ahruf ma tahtaju min al-ahkam hatta yarda Allah wa yarda hadi al-khalqi ila al-islam. kadi yari definition ya tajwid lamma naqra watubanga tusoma Qur'an nu'ti al-ahruf ma tahtaju min al-ahkam tujiwa ennyukuta tuziwa ezinnamula ezitagisa okuba tuziwa olabirawo kuba Qur'an etambulira ku nnyukuta kuba mulimu ennyukuta eza idhhar ez'okwolesa mulimu eza idgham okubuza mulimu eza iqlab okukyusa mulimu eza ikhfa okukweka kali woba osoma olina okuraa al-idgham wal iqlab wal ikhfa amateekaana okwolesa idhhar okubuliza idgham okukweka ikhfa okukyusa iqlab amateeka ganaana olina ogegendereza tunagajjawa amateeka ago mu bitabo bya tajwid buli omu yeesomere tulina ofuna abasomesa kale Ibn Jazari n'agamba atya والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم. نعم لأنه به الإله أنزل وهكذا به إلينا وصل. ناوى definition ناقابا وهو إعطاء كل حرف حقها ومستحقها من كل صفة ومستحقها kadi ko kubeera nti oba osoma buli harufu yonna onogiwa haqqi yaayo kitegeeza mulimu ennyukuta al-mufakham ennene mulimu ennyukuta al-muraqqaq entono kati togezza ennyukuta ntono n'ogifuula nnene ate tofuula nnene n'ogifuula ntono seeka mulimu faida awo kubanga waliwo ennyukuta nga zo zaakugezza nga to bw'ogeza n'ogiwewula
amakulu gakyuka obero bwesoma ngatta nani ali obuzibu bwonna otunuye ennyukuta naddala ennyukuta nga zirina obufulumiro bwe bumu nga ziva mu bufulumiro bwe bumu jasi nga zaawukanya bitendo buli woosula ekitendo kyeno oyingira osoma mu nnyukuta ndala amasala nga nkuwayo ekyokulaba kati yota yennyini atta watta waddaal zonna ziva awantu wamu kati ta ntono ta nnene ogezaako n'ogitonya oba ogenda osoma tta oba otusegere kyokka zonna ziva awantu wamu naam bw'ogezaako n'ogikendeeza n'otagigezza oba ogenda osoma tta ng'amakulu gakyuka kubanga ta weeyimirira tta eba teyimirirawo oba otusegere kati masa tosobola kugamba nti attaabuur n'ogamba attaabuur oba n'ogamba attaabuut n'ogamba attaabuut ng'ekigambo at-talaaq n'ogamba at-talaaq الطلاق وقام الطلاق أو لينزل يوم الطلاق أو يوم القيامة أو ينزل يوم الطلاق الطلاق أرجو بدكم سبحان الله كذا هذا وقام لينزل يوم الطلاق وبتو تشالو سيما كونكو ناكلوا أقوى كنا قوى فيهم أما كل جا بقتشوس أما كل جا قاعد يسقى تجاما أنتي وهي إعطاء الحروف حقها نعم من كل صفة ومستحقها نعم كتي yeyo definition yabamanyize bawa ndi ogero nti yonna netambulira kuki naam kati hukumu yayo omuntu okusoma amateeka gano kiramulwa kitya okusoma amateeka aga Qur'an esookera ddala abamanyi abasinga qawlu esinga okuti kiri wajibu okubeera nti omuntu asoma amateeka ga Qur'an lwaki olw'okubeera nti Qur'an yakka n'amateeka gaayo wastadallu biqawli llahi ta'ala warattilil qur'ana tartila وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف نعم. كلام جميل كان الله قال ورتل أي فيه الأمر ورتل القرآن ترتيلا القرآن جسومه olusomo olulungi olw'amateeka kati Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu era nyonyola tartila omusomi asoma obulungi abeera atya tajwidul huruf ay tahsinul huruf kwe kulongoosa ennyukuta ng'osoma wa ma'rifatul wuquf n'okumanya okuyimira wakati singa omanya okuyimirira bulungi n'ennyukuta engeri gye bazifulumyamu obeera osomye at-tartil Mashaallah. Naam kati eyo ye dalili esooka naam dalili ey'okubiri ziyinza kubanga isharati mu bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okugamba nti man ahabba wa man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala qira'ati ummi abd ayagala okusoma Qur'ani mu butuufu waayo nga bwe yakka asomenga Ibn Mas'ud mumwalimu ishara eraga nti omuntu alina okusoma Qur'an bitajwid naam nera ekiraga nti Ibn Mas'ud lumu ino asari wajijja kuye lumu alina omusajja gwe yali asomesa mu surati Tawba n'amusomesa innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin wal'amilina 'alayha ng'amusomesa omusajja n'atandika okusoma ng'addamu naye ng'asoma tawanvuya فقال له ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله نبي تيانسو مسواد نمغا كيف أقرأت تيجا بجزم أقرأتها يا سميراتي كيف أقرأك تيجا نسيكا من من يكتب نيجي أقرأكتها أيوة nabbi yakusomesa atya qala natandika okusoma innama sadaqatu bilmad lilfuqara'i walmasakin wal'amilina 'alayha ngawra nga agenda ateeka mu muddo kali singa tajwidi yali talina makulu oba yali siwateeka omuntu okusoma Ibn Mas'ud yandi masha kubanga oli wagamba innama sadaqat aba takyusiza nnyo niya mugani ma hakaza qara'aniha rasulullah nabbi yansomesa wa sajja bali begendereza nnyo owotegede kati ne hadithi ya Anas bamubuza an qira'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam kayfa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra nabbi ringa somati na tandika naga nti kana yaqra bismillahir rahmanir rahim
yamudduha maddan yali anga asomanga akola ki yamuddu fi Allahi wa fi arrahmani wa fi arrahim. Kadi hadha yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yahtamu bitajwid. Awosegedde nti walinga okuwanvuya nabbi yawanvuyangawo tiyasomanga kujawula awadu segera ndoza. Naam, kadi nayo dalilu tusoji nasta'nisu biha. Naam, kadi dalilu endala nabbi sallallahu alayhi wasallam khudhul qur'ana min arba. Qur'ani mujijje ku bantu bana. Iyo nayo ishara min Abdullah ibn Mas'ud wa Ubay ibn Ka'b wa Salim mawla Abi Hudhayfa wa Zayd ibn Thabit. Kadi nera uraba ashara ya Imam an-Nawawi nga alaza ku hadithi agamba nti abo nabbi be yasonga mu bibali aktharuhum dabtan lil Qur'an al-Karim. Bibali basinzo jikwata nokuba nti bajirongoza. Okusinga kubannawo waddenga nabamu bali basingo jitegero jivunula. Ibn Abbas. Yale basingo jivunula. Tafsiran naye fil qira'a mujawwadan bana nabbi kati yali ishara iraga nti Qur'an tujifuna ku bantu abalungi abajisomye obulungi nawo osobola ojisoma obulungi bitajwid. Naam, kati eyo nayo dalili osobola okola ki okujesembesa mu kuba nti tuyimirizaawo omuntu alina okusoma bitajwid. Naam, kakati tugambye nti enamula ya tajwid nti farudun kyateeka. Kati nero tugenda kubamanyi baffe abayirimu ene ya tajwid nga Ibn Jazar ndoze kigambo kitya innal akhdha wal akhdhu bitajwid wal akhdhu bitajwid hatmun lazim lam yusahhih al-Qur'an athim li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha bihi ilayna wasala yani wasala bitajwid alina wa hiya hilya wasala mujawwadan. Naam, kadi ebigambo bisenga mbadde nsaba bivuno abatuwuliriza ebiraga kubanga seka yali araga nti omuntu okubeera nti asoma tajwid amateeka ga Qur'an kyateeka hatmun hatmu kye kintu hatmun laysa khatam bal hatmun yani wajib hatmun lazim تأتي بالتجويد عند القراءة وينو كليتا أماتيكا قالوا سماتي ngosoma Qur'an ومن لم يصحح القرآن آثم. نعم وبانغا تسمي القرآن bulungi ofuna omusango nyukuta zaazo amateeka gonyukutezo tuzisoma tutya athimun ojja kubanga ofuna omusango li'annahu bihi al-ilahu anzala wanga Allah watu yajissa nyukuta zina kubanga li'annahu bihi al-ilahu anzala. Naam, okubira nti ina katonda yajissa Allah yajissa nga bigambo bya tajwid wa hakadha minhu ilaina wasala netutukako wasala ilaina bitajwid. Naam, nekigambo kya Uyun Sudi kye nasome innal akhdha bitajwid fardun ya ahla al-Qur'an. Masha Allah, okwekwata ku mateeka ga Qur'an kyateeka. Nina ndoza seka twayogerako luli ku kigambo kyali kya Imam Suyuti lil harfu mizani فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. السخاوي رحمه الله تعالى. نعم، تبالي نقف بسيرة بنسيكا في شغلنا الجهاز بدلا من الجهاد. نعم، كاتي نوشتي أنتي إذا نقوزدا من القرآن tumala gasoma osegedde ndowooza tumala gasoma buli nnyukuta ina ekipimo kyayo okitegeera ddi nga owekute ku mateeka ga tajwid ate nago tosobola gategeera okujjako ng'ofunye omusomesa oba lusegedde. Shekhe, mawdhuwa yo nungi nnyo naye waliwo akagambo omuntu ng'ayagala okutegeera nti ennyukuta eva wano akola atya. Naam, era nabagenda baseeka kubanga bino tutegeeza abantu afune obwangu naye nga alina kugijja okamwa kaani ka Sheikh akola atya okufuna obwangu ennyukuta 28 amanya atya nti neeva wano. Baleeta minzaani bbiri ya sukuni ne shadda oddira ennyukuta eyo gyoyagala okutesitinga kangeze bba noteekako sukuni wano mu maaso gaayo noteekawo alifu ne fataha kati noddira eyo ennyukuta gyoyagala okutesitinga kati bba noteekako tashdid abba nera automatic emimwa nze nkirabye
kulabye ng'ogidawo abba kati mimbo gye gikikoze oba sukuunu ogamba otya abbe ekitegeeza bba bwevaawa eva ku shafataini seka tugambeko ne ku ddaali tulabe ku ddaali adda esogera dda kyosooka okumanya nti nyukuta ya lulimi ekyo kyekisooka okujjamu kubanga olulimi lwo lwe lukikoze adda tuba tetwogera bba ekyewunyisa olulimi terukoze lwebase abba olulimi lukoze eki neddaali olaba nti lukoze adda kati wano jasiseka akuyambako obuyambi kutegeeza nti kati luteeke wano naye oba omaze otutegeera nti enyukuta ya lulimi Seka Mungu atusaasire iri muzibu eyo naye ate nyangu nnyo nyangu seka kasojiwo buki iri mu tajwidi ekirungi kyayo eringa mathematics kasotegera formulas khalas toli usumbuibwa naye baleeta ogunamba nga bagukutiza pakawa noba ngo ate opracticinga laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakihi kasoji obyumula nayo ekolaki nayo nga bigenda nawe kityo ebimu ku ebifundafunda kubikwatagana n'erimu ya tajwidi naye nga yo ngazi kubanga bawulama bagiwandikako ebitabo kati so omuntu olina ofuna seeka ate ekizibu kya erimu ya tajwidi nti ze zimu ku erimu omuntu zalina okusoma nga wateeka ne mu nkola ziri practical ahsante tosobola kugenda eri n'okubikula kitabo eno ye idhaaru nagati zenjirese tosobola oba nosegedde okujjako nga kyosomye kyosomakyo ekigendererwa kya erimu ya tajwidi si kubeera na mu bitabo erina kubeera mu lusoma lwa muntu ate eyo mimbaabi awula ate kati tarawiya nimujja tubiisa nandi kati seeka nandi kati seeka ebyo byonna byonna eyo qiraa bidaiya qiraa eri bidaiya gye tusoma nga tujawula nandi waliyo qiraa eziri bidaiya buli kintu kyonna kyonna nga kiyingira mu ddiini bidia ekiyingiramu ekisogeeza n'okumanya tajwidi eno mina ddiini yiyi sheekh abamanyi bagamba batya alwasailu laha ahkamu lmaqasid amakubo goba oyisemu gayina ennamula y'ekigendeerwa kiringana neera bwe baba batusomesa lugha arabiya batulaga nti eri waajibu omuntu alina okumanya olulimi oluwarabu nga bagaa nti Qur'an ne sunna ziri mu luwarabu tosobola tutegeera Qur'an na sunna batomanyi luwarabu ne besemesa qaida eyo alwasailu oba walwasailu kalmaqasid masjidi emu mu baganda bafe abayindi yo khutuba bagisoma mu luwarabu oba abaliwo mu lutegeera oba temulutegeera era kuba mu luwarabu seka ate niwo no kyaliwoko nere ababa batawuluza bamala kulinnya nyonyi ne bagenda Saudi wano nga kigiza mu Luganda olutalo bantu bayagala n'okwekuba engombe Allah tuwe okumanya naye almuhimu ndi bwe kibanga amateeka ga tajwidi gano gatuyambako okutereeza Qur'an ng'ate Allah agamba nti warattilil Qur'an hatta ne yawmul qiyamah agamba iqra wartaq warattil Allah ayagala tartil seke kitegeeza buli kintu kyonna kubanga bagamba nti sharaful ilm bisharafil ma'lum siba kiri ekitiibwa kya irimu okuba nti irimu yakitiibwa kisinziira ku ekyo ky'osoma bw'ebanga Qur'an kitabo kya kitiibwa bigambo bya Allah kitegeeza ne irimu eyo yakitiibwa tulina okufaayo ennyo okubeera nga tugitegeera nabbi ogamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana yaga khairukum kitegeeza oyo omuntu afaayo ku kitabo kya Allah teri muntu amwenkanamu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu kitegeeza nti teri akusinga olwokuba nti ja'alta shughlak okufudde okutawaanaako eri ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala seka hadithi eno ntuufu egamba nti man shaghalahu al-Qur'an a'taytuhu akthara ma u'ti as-sa'ilin man shaghalahu al-Qur'an an mas'alatin a'taytuhu akthara ma u'ti as-sa'ilin hadithi eyo nagisomako twali tukyali ku Ubayy ebimu ku bitabo byetwasoma
naye okusinga ku ummahati nali ntuluddemu sajira wamu naye nga nagisomako sijjukira takhriji yayo Allah asinga okumanya obutuufu bwayo. Almuhimu tusaba Allah tuwe obusobozi nga bwe tufaayo nnyo okuvumbula ebiri ku kompyuta, okuvumbula ebiri ku masimu gaffe, tugezeeko okubanga tuvumbula ebyama bya Qur'ani insha Allah ta'ala. Naam Sheikh, tujja kusaba biidhnillah otuwe ku mpisa kubanga seeka mulimu abayizi ajja okusomera nabula kuyuza Qur'ani agibikula bwa kyokka nga abikula watu makanika kati wabanga akwata emisumaali gy'emmoloka n'agiyunza engalo ze kati ate olwo papa wa Qur'ani seeka kyobulanga Qur'ani mizikiti ezisinga seeka tezirimu mpapula obosege kale Allah atuge abantu baziyuza naye mu kubikula wano abalala agikwata mu ngagagalo gaddugala ogisanga yonna edduka obosege kale ate Allah yatugezeseza osanga oli ng'asoma Qur'ani ge n'akyatinga obosege asoma Qur'ani n'ali mukola ki kusimu ali mu kukyatinga kusimu ali ku Facebook kati seeka sabo tubulye ku mpisa oba oli akubanga waliwo hadithi naye nga hadithi erabikira dhaif rubba tali lilqur'ani walqur'ani yal'anu bameka basoma Qur'ani naye nga bakulimira kadi webeeranga hadithi ntuufu erimu faida webeeranga nfu naye almuhimu nti omuntu alina okubeera ne adabu nga kubanga buli wosoma obeeranga oli mu kwogera nani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ali mu kunyumiza akunyumiza Yusufu obose kakigo oli mu kunyumya na Allah naye ng'embeera gy'olimu olabanga kati kyedaga tumanyisibwa adabu ezo z'omuntu ayagala okusoma Qur'ani. Mungu asaasire abamanyi baffe. Amina ya Rabbi. Ibn Jazari, Muhammad ibn Ali ibn Yusuf ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala, صاحب البرهان صاحب الإتقان نبا Shatibi, Imam Shatibi, Mungu abatusasirire bakole omulimu munene okubanga bintu bino babitusembereza. Qur'ani bw'obanga ogenda ogisoma waliwo empisa ze tulina okuba nazo oba embeera ze tulina okuba nazo n'abantu bwe tugenda okusomera. Owulidde ekisookera ddala kirungi n'ofuna wudu. Wudu eno bwe n'oba nayo omulabe sitaani akubeera wala wetayagala biyonjo. Ayagala ebiyonjo ani? Shaitan. Allah yayagala ebiyonjo, Shaitan tayagala biyonjo. Allah yagala nnyo abantu. Naam. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Naam. Kubanga ogenda kusoma afdalu dhikr, ogenda kwogera ku Allah ne dhikri esinga okubanga ki? Afdalu dhikri qira'atul Qur'an. Wadde nga abamanyi abamu bakkiriza omuntu okugisoma nga talina ki wuzu fi qawlaini nga nti atogikwatako nga nti abo ogisoma mu mutima wadde nga tolina wuzu tekina mutawaana naye bw'oba ola kusoma Qur'ani bw'oti olina okufuna wuzu oluvannyuma ogikole ki ogisome era ogikwateko. Era mulimu amasairu mangi nnyo. Omukyala alina haidi, omukyala naye akwatako ku Qur'ani kalamu bamanyi nga bw'obamanyi bayogerera ebigambo bingi nnyo naye ekisinga obulungi kugikwatako nga anta aw anti ala tahara, ng'oli mutukuvu, olina wuzu, olidde nga oli mutukuvu bulungi nnyo. Ensonga esooka eya wuzu. Ensonga ey'okubiri an yakuna fi makanin nadhifin tahir. Ekifo bw'osomera sikwata Qur'ani osomera mu kabuyonjo. Ono abayiriza ate bakoze bubi nnyo. Abasiba abaana baabwe eyirizi ne bagenda nazo. Leka nkuwaabire ssebo engeri gy'oli Imamu Kabalaga. Bakwata omukyala ssebo ng'akutte Qur'ani Kabalaga agisiiza omusaayi. Obambi. Ng'agisiiza omusaayi seeka. Yonna tewagira bakote baagikulaga. Ate baagindaga. Ne tugezaako jjooza n'amafuta ga generator. Negaana. Agitereeza naye nga olaba osimula busimuzi nnyo. Era katulinze fatwa yose tugikolera ekiqur'ani erimu omusaayi gw'ekikyala. Seka tulina jjijjawo tugyokya nga Uthmani bwe yakola. Kati ssebo abantu abafaanana be batushe. Oyinza okusanga nga shaitaani ze oba bamutumye. Kuba yali muwala muto kiyinza maama we yali amugambye. Yali muwala
subhanallah ati tulina okusomera Qur'an mu kifonga kitukuvu era ekifo ekisinga okubanga kitukuvu masjid otusuubira bwe tutyo. Naam eraga omuntu seka unasomera mu masjid afuna embeera za mirundi ebiri. Yesebu afuna embeera z'okusoma nafuna n'embeera za itikafu kubanga akaseera kamaze mu masjid. Naam kubanga wali in the company of angels ali mu company y'abamalayika tezigwa mu muzikiti zibeera omwo yahduruna majalisa dhikri sayahun zinoonya weboogerera ku Allah bamutendereza era wezisanga ozikusanga osoma Qur'an gazigamba halumu ila hajati mujje haja yaffe eri wano nezisimbala iliseka paka kugula lisoka. La ilaha illallah. Seka nina ekyafaayo kya mukwano gwange awangaala naye emyaka nga 9 oba 10 yangamba nti Sheikh musajja ayogera luzungu I look for peace, I can't find it at my shop, I can't find it at home, I can't find it with my friends, I can't find it when I go for outings. Govo namula nangamba nti I only find peace in the masjid. Emirembe njifunirawa kituufu arihna bisala ensi tutawanyiza tumulizeeko mizikiti nena la budde shekhe la shakka umuntu asomera Qur'an muziki roza lwaki zitahafizu nyingi zine bizinde zikadna bichi nebana bakwata Qur'an basanga muziki roza tebaina kirase zibaawo seeka n'olwekyo ekifo kikulu nnyo naye n'ekirala seeka okubanga kiyonjo bwe kibanga ekifo kiyonjo kitegeeza naawe agenda okusoma kirungi obeere muki obeere muyonjo edda nga tukwata batugambanga nti okulaba osomera mu Qur'an n'ekifo ky'osomeramu nga kifaanana okusobola okujjukira amaanyi kubanga bwe mbanga peegi nagikwatira mu kasonda wali naye ntandika okusoma byonna binzijira awe nyini kubanga nobanga ali mu photocopy okumanya kituufu suratu shuara nagikwatira mu kifo baali bakiyita subhanallah Islamic essomero baliyita bate essomero eryo eriri Naggarama Islamic twalina dawura gye twali tulimu semina gye twalimu awo nyina akumacha baseka batuleka bwe muna akola ebibi kati nze nga nkozesa chance eyo okukwata suratu shuara hatta al'an اذكر هذا المسجد واذكر هذا المكان الذي كنت لازم للحفظ ekifumu natulanga nemberanga njikwata nkijjukira bulungi. Naam ensonga eyokusatu Sheikh ay yaqra bi khushu'in wa sakinatin wa waqar kirungi bw'oba osoma Qur'ani ogisome n'obwetoowaze n'obukakamu n'obuwombeefu. Ebigambo ebyo bisatu tebitegeeza kyekimu mu Luganda. Obwetoowaze obukakamu obuwombeefu ate alhamdulillah kassa obitegerekeza humbleness, you have to be humble. Kakana tomaguka ng'osoma Qur'an. Asoma alhamdulillah watuneno bwagira bwati alhamdulillahi rabbil alamin achekinga oba toli serious. Naam chovola ba Imam Shafi'i ebitendo bino yali abirina nga asoma Qur'ani biidhnillahi ta'ala. Ekyokuna ayastaka qabila albad'i fi alqira' okusenya akamwa mataharatun lilfam kutukuzachi mardatun lirabb kusimisani Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta nefa idindali musiki okubira nti ngiri wosoma malaika bakusembere. Naam ali malaika benyara yagandi fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza min ibn adam malaika zenyara omuntu kyakola kibolanga bakugana okulya katungulu chumu obutungulu obisi ogenda okusala. Hata baulama abamu bagamba nti salatul jamaati kakatakolwa حديثي انت يا شيخ انت المحدث من اكل ثوم من اكل بصلا
أو ثوما فلا يقربن مسجدنا tubanga obulidde tujja we tuli n'olwekyo kirungi okubanga osenya almalaika bana kuwazibwa akamwa kirungi okubeera waliwo ekigambo simanyi butuufu bwakyo naye nali nkisomyeko wala adri sihata hadha alqawl nti bw'obanga osituse ekiro n'osenya akamwako n'osaala layiri malayika ejja n'eteeka omumwa gwayo ku mumwa gwo buli kyosoma ne kiba nga kigenda muyo naye simanyi butuufu bwakyo naye nga nali nkisomyeko lastu mutaakidan naye nga nja kukinoonyerezaako inshallah. Ekigambo ekirala ekyokutaano an yata'awwadha fi bidayatiha bw'obanga otandika okusoma Qur'an kirungi oleete isti'aadha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو جلزي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت أن تقرأ القرآن قبل أن تقرأ عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم شيرون جو تاندكيني تشيغام بيچو أتنغو سيمبزا مكولو غاچو seko buzibu obulungi bwa Qur'ani obukodyo bwa Qur'ani makulu gano ge gasinga okuba n'ogasembeza byamaanyi nnyo nagamba ekyomukaaga ayuhafidhu ala albasmalati fi matla'i kulli suratin siwa surati baraa olina okuba buli ssuula yonna ogisomerako bisimillah ku ntandikwa yaayo okuggyako suratu tawba oba suratu baraa eri gye twayogerako mulundi ogwaggwa kubanga yalimu obusungu bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ati era wano waliwo ebigambo by'abamanyi bingi okubanga oli mu swala n'ogisoma jaharan n'ogisoma mu kyama ebyo biriko ebigambo by'abamanyi bingi nnyo tusobola kubyogera mu kaseera kano naye bw'obanga oli mu tilaawa yaffe eya bulijjo kirungi obeere nga ogisoma. Ekigambo ekyomusanvu wa an takuna qiraa'atuhu tartiilan kirungi bw'obanga osomenga tartiilan ma'rifatu tajwid wa ma'rifatu alwuquf nga Imam Ali bwe yakinyonyola yagamba nti kubanga otegeera amateeka gano Sheikh Obeda gatugamba n'otegeera okuyimirira n'okutandika n'ennyukuta n'obanga oziwa haqqi yaazo ene idghamu ikhfa'u iqlabu nga bwe tubyogedde byonna n'obeera ng'obyogera. Anas radiyallahu anhu agamba nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabuuzibwa ku nsoma ye yalinga asoma atya n'agamba nti kanat maddan yalinga asoma nga awanvuya aweetaagisa okuwanvuya ate n'okuwanvuya kuno kulimu okuwanvuya okw'obutonde ne kuba wabaawo okuwanvuya atari okujja obuzzi kulina ekigero si buli kimu kakati nga ogamba mathalan alhamdulillahi rabbil alamin bw'otava eri n'ogamba alhamdulillahi rabbil alamin oba osusiza ate oyinza n'okufuna omusango kyekiri kyotera okutugamba Sheikh nti irimu eno bil mushafaha tujijja kuba ki kubamanyi baffe. N'ekirala tartiili eno bw'obanga osoma tolina kugisoma hadhan kahadhi ash-shi'r olinga atontoma baganda baffe eriseeka wali ogenzeeko mu west eyo olwo bye bayita ebyevugo ndiwa wano naye okumanya ennimi si haramu era bimu ku bubonero bwaki bwa Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi khalqu as-samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum alsinatikum wa alwanikum olina okumanya olulugwa ala nnoseeka eno irimu n'ogibatwalira n'otegeera oluchina n'ogibatwalira kakati babeevuga okwevuga wano kwe bagamba ayinza okwogerera eddakika nga namba nga tassa nayogera sijja kuwa kyakulabirako kubanga ebyokulabirako wantu biwa mu Qur'ani yekka si kirungi kusoma bwotyo
كهذا الشعر ويكسما okwogera bisur'a alitegeeza nti mugango kyekitegeddeko bana abasaza tarawiya aliyanga akube adduka buddusi ekyo si kirungi wagira abantu basale kitono aha naye nga bategedde osomye aya aywa tartilan ng'osomye bulungi nga weegendereza owulidde naye okusomako kwa speed okwo obusiraamu bwakola ki bwagaana ensonga ey'omunaana ng'ate enkulu nnyo eno seeka niwe twandogedde zonna eno ne tugyogera an yatadabbara ma yaqra okubanga weegendereza ofumiintiriza ku ekyo kyokola ki kyosoma lianna hatha huwa almaqsudu alazam kyekigendero ekikulu so sikwa ebirala nabyo birungi okuwunda eddoboozi madde ozireeta bulungi nnyo naye okubanga weetegereza kiki Allah kyagamba oluvannyuma leero okikolerako Allah bwagamba wala taqrabu zina lwaki innahu kana fahishatan wa saa sabila obwongo bwo ne busika nti obwenzi kyabuwemu ate kubo n'obivaako hatha huwa tadabbur naye kati okubanga ogisomye aya eyo omaze ogisoma bulungi ate n'ogenda n'osimulula zipu Qur'ani ebekukolimira Allahu musta'an tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olina okwegendereza nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah bwe yamusaako Qur'ani yamugamba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi Qur'ani twagikusaako kitabo kya mikisa naye ng'ekigendererwa weetegereze aya zaakyo ofumiintirize owulidde buli kye tukugamba okifumiintirizeeko era Allah talina kyeyateeka mu Qur'ani nga nsobi talina harufu gyeyateekamu oba kigambo kyeyateekamu nga nsobi nera otunuulira ku bantu abagiwa obudde bazuula ebyama bingi nnyo kati Allah obwanti yaserekitinga mu bigambo byonna n'atuwa ekyo kiregeeza nti buli kimu kirina waqfan Allahu akbar olw'okuba nti okirowooza tusaba Allah tuwe okubeera nga tufumiintiriza ku kitabo kye nabbi saa sallama Hudhaifa yazaalirako emabega wa nabbi saa sallama naye yagamba omusajja nga bw'atuuka wali tasbih n'akola ki bw'atuuka wali tahmid n'akola ki bw'atuuka wali okusaba sabbih aywa subhana rabbiyal azim awali okusaba n'asaba wa hakadha n'olwekyo naffe tulina okuba nga tuwaayo obudde n'okuba nga tufumiintiriza ku kigambo ekyo ensonga ey'omwenda ataathur nera seeka ekimu ku biyambako omuntu okulanja akulatadabbo okufumiintiriza omuntu okuddingana aya n'ogiddamu oddingana ekigambo oba tusengedde kati ekyo kiyambako omuntu okusembeza bulaba buli obwongo okigoba kiddingana obwongo kati busembera lwaki okiddinga bwebuuza lwaki okiddinga kati kikuyambako tadabbo n'obeera nga sallallahu alaihi wasallam into azibahu fa innahu aye n'akaaba ekiro kiramba kati okuddingana aya mugiddingana kyokulaba nga nera owetegereza ensoma z'abaseeka naddala abasaza aya erimu nnyo amakulu ag'amaanyi ngenda okulanga agiddamu agaakaaba kale ekyokugiddamu ekyo kubakoze okusaba omunakuba nti naffe abawuliriza tweyongere okuba nti wano waliwo ekiyumba kati naye seeka kati ffe abasaza tarawiya bwe tubikolola ekimanyi tolina osaza tarawiya nnamba nomunga tebakaabye nakumaziga naye nga Qur'ani nnamba ezo obutakaabya gwe n'okaaba n'akubuuza seeka kiki wafiiriddwa bakuwadde amawulire ogenze okujja okusaala nga wafiiriddwa n'ogamba nedda munnange Allahu akbar kati ekigambo eky'omwenda waliwo kye bayita ataathuru bil ayati alqur'aniya okubanga zikuaffectinga wulira touching verses nga zirimu wa'adun wa wa'id mulimu Allah wagamba la u'adhibannahum la aqtulanna Allah tunulira ebiseera ebisinga
ne la alfadhi zimwe z'ebigambo zi asara wadde olwekyo tomanyi namakulu gaakyo. Masalan ekyokulabirako Allah agamba nti kalla innaha lada nazzaa'atan lishawa, n'olwo tomanyi makulu gaakyo gyekyatukamu nazzaa'atan lishawa kikuwa amakulu bazegende. Masalan yatajarra'uhu wala yakadu yusiru wa ya'tihi al-mawtu min kulli وهم يصطرخون فيها. الله أكبر. حروف الاستعلاء زننني يصطرخون. نعم. إذن ككاتب تأثر بنيبشو قرآني يومبيسا ممبيسا زاتي no kukaaba ko kiri kyoyogedde kyokkaaba naye omuntu n'atakaaba nako wadde kwekaaba. Omanyi omu yagamba nti bw'oba tosobola kukaaba nga Kurani yekukaabya, kaaba olw'obutakaaba. Kaaba olw'obutakaaba nga Kurani bagisomye. Okitegedde? Basomye Kurani mulimu wa'adu wa wa'id kukanga biki n'otakaaba. Kati kaaba olw'okuba nti biri ebigambo tebikukaabizza. Wekaabireko wegambo gambe yinja rabbi nesikaaba nako sheza wena kuwalireko kanna kankabe omutima gwo kiregeeza mukakanyavu so walakin biqaswatil qulub qahtuha emitima ya qulub kakanyavu jafu necheya ne basoma azitya dogwenyenya kwani ensonga eyo Sheikh wa ayuhsina sawtahu bil qira'ah kirungi okulongosa eddoboozi wasoma Qur'ani wagwandire eddoboozi ligoberera amakulu atamanyi byosoma Qur'an ngo chusa eddoboozi amanya kati wano wali habaraka wana asubiza kiwoko wezegera nabi atugamba zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum sega walono ishkali ndi mulongose Qur'an na maroboozi ga kali mulimu abayi mabaganti zikinzwa ko paddo bozi lya muntu wakuligegenya wanda bega bi aswati na maroboozi ga ishkali bidda mu yaseka sisi byo kubanga okopya omuntu naye nga era seeka niwo okorotya amaliriza era obutonde buddayo bwino okole eddoboozi eryo nera kitu tosobola ina accent ekisoboka nejo kubiliseka kirimo obuzibu obusesinga omuyizi asara n'omusomesa bwenzo gamba omuntu lito okusoma ddoboozi naye kiri automatic ogenda okulanga abayizi bosomesa basomanga exactly kale ekyo ocheyingizamu nyato ate era min ajaib al-Qur'an mu byawunyisa bya Qur'ani zibinda bye nti buli omu alina eddoboozi nera buli omu alina eddoboozi billions and billions of Qur'an buli omu tebafaanagana Hamza omwawula ku Abdurrazzaq ekituufu Shuraimu omwawula ku Sudais ani bonna buli omu alina ensoma yiye ekituufu n'olwekyo ogezaako n'eddoboozi eriryo ate eddoboozi eriryo bwe lyekolere seko omuntu akola ate eddoboozi lye gusoma eddoboozi sekanze kyendinga kyendaba nti omuntu eddoboozi oba oyagala okufuna eddoboozi balizanyisiza mu maddi na mu bunna ebyo bibiri singa omanyi okuwanvuya n'okuwuuna aba omaze okufuna eddoboozi kasita gw'owunda munda eyo y'obutonde obubwo wanira oba abawunda batera kuwundira mu kuwanvuya na mu kuwuuna ekinyirwa kati ebyo omuntu mwalina okuzanyisiza eddoboozi najjamu ebiri tusaba Allah awunde amaloboozi gaffe ne Qur'an ekigambo eky'ekumi wa yajhara bil qira'ati haythu yakunu al-jahru afdal kirungi okubanga bw'oba osoma Qur'ani osituleko ku eddoboozi naddala abaana baffe abakwata ekyo nkibagamba nnyo seeka kirungi nnyo n'asitula eddoboozi ng'akwata naye era bw'olaba nga mathala oli mu masjidi tositula ddoboozi ng'ate banno mulimu abasoma oba abantu beebase omusajja oyimuseko ekiro saala ekiro abantu beebase ate ayiwa kirungi obeere nga mukakkanya opima eddoboozi okusinziira ku mbeera eriwo ekigambo ekisembayo wabtaghi baina dhalika sabila wakatikati awo bonoonya ekigambo ekisembayo ku mpisa za Qur'ani kusinziira ku sheekhe waffe ono wakhtalafu fi lqira'ati fi lmushaf okusoma mu musafu ng'olabako bwoti kyekisinga ebigambo biringa bisatu
ekigambo ekisooka kwe kusoma mu Qur'ani bwoti ng'olabako bwoti kuba ofuna empeera bbiri alqiraatu wannadhar okusoma n'okutunula muki n'okutunula mu Qur'ani sogamba seeka okutunuzi mu Qur'ani ezo mpeera Allah bwe bakangeze simanyi kusoma nzinga nkira kumacha n'entunwa mu nembikula n'entunwa tetukugamba nti obeere ku ekyo kama olina okubanga okutunula mu obutunuzi bwoti Allah mpeera Naronda banagamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nera seeka n'ekiraga nti mpeera ala shakka nti ebiyungo bino Allah agenda bituuzaako inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula naam kati Allah abagera bituuzaako kitegeeza nti agenda kubuuza amaaso go byewagala bisanga okibanga wagayitiriza kutunula mu kitabo kye hani Allah wesimbe naam kati olaba buli kimu ky'osobola okulaba nga tofunamu mpeera so tunula ku television no jitunulira olaba bino olaba biri ofuna mmeka ejise jiba bisango olusi kati wotunudde mu kitabo kye wote ate lwaki tofuna mpeera naam n'ensonga endala naga nti okugisoma nga tolabako kyekisinga ki obulungi kubanga ekyo kirimu hasana tadabbur wetegereza nnyo ofumintiriza nnyo omuntu asoma mu mutwe ofumintiriza nnyo kubanga bakozesa bwongo n'omutima alenge bye bikola okufumintiriza exactly naye kati ono abeera mashughulu bi nabar okutunula k'omusumbuwa yetegereza nnyo byasoma kati okufumintiriza ne kuba kutono nagamba ensonga eyokusatu nti akisinziira ku mbeera bw'obanga bw'oba osomye mu mutwe wetegereza nnyo n'ofumintiriza n'omutima ne gusembera ekyo kiba kirungi afdal naye naga nti bw'obanga osomye ng'olabako nga byonna bisobola okujja byonna ne byenkana kusoma mu mutwe ofumintiriza n'okusoma ng'olabako ofumintiriza ne bijja nga byenkanankana okusoma ng'ate olabako kyekisinga obulungi olwekyo baseeka ze zimu ezo ku mpisa z'okusoma kiki z'okusoma Qur'an nakugambye Imam Shafi'i rahimahullah bwe yasomanga Qur'an ng'agenda okusoma Qur'an yagendanga n'afuna wuzu adabu zino zonna almost yazimalayo yafuna wuzu n'asemberera ekisenge aleme kubeera nti wabawo ekimushawasha ng'amaaso ge gakuba ku kisenge na musahafu n'ayambala engoye ezisinga okuba ennungi mu ngoye ze n'atuula nga yeetoowazizza bulungi kati awo no n'asimbula omusaafu hifudhi yali nnungi nnyo naye era tugamba abaana bafugani seeka nsomye emirundi 2 naye ebintu biganye bino adabu zino ebisinga olungi naye bw'ozigoberera akamwako katukula malayika weziri awo nerabidde nekirala neyeekubanga n'akaki n'akawoowo kwegamba naawe ekifaananyi ekirungi nga nonamutunaga musajja ayogera naani oyo yogera na Allah anyumya na Allah naye era baffe bwe tutuula n'olannama noweesigama nosobola nesimu kuli wano buli ayingira gwamutegeera nti kakati awo tuba constitution ekola ki ebula tugezeho kubanga adabu ezo tuzisembeza nga tugenda okusoma Qur'an seka nkiriza mmalizeeyo n'ekigambo kino singa mbasazeewo okubanga nsoma Qur'an nenfuna Sheikh wange Hamza Kaira nga nti wayagala nkusomese Qur'an tuko okumpa sente ekintu ekiri haramu oba nedda akhdhul ujra okufuna empeera ng'osomesa omuntu Qur'an kigambo kirimu ikhtilaafu z'abamanyi neera badde nsaba seko kyanukule ekigambo ekyo ebigambo bingi nnyo wakati w'abamanyi naye nga al-amru bil jawaz kikirizibwa okubanga abantu bagusasula n'obasomesa kiki omuntu ayinza okusasula Ali ibn Abi Talib yagamba man 'allamaka harfan walau ja'alaka 'abdan omuntu akuyigirizayo harufu omuntu gamba
gaali n'oyiga ojjaato ne wakufula omuntu akuwa emitwalo 5 omuyigiriza kageze juzu namba kikyabako tezinkana na kiri kitegeeza nti tosasulira kino tosasulira tosobola osasulira budde obwono bwako tosasulira faida jamila tosasulira kino kubanga tosasula muntu tosobola kubanga Allah ye buli nyukuta wabanga ali agambe nti nyukuta emu nti shin n'oyiga ojjaato kati nkufuula omuddu wange omuddu eba property yo esege kati ku harufu marenza akuyigiriza ejjuzo Kirenzi kyo nakigambako omusiraamu omugayagala okunfugulwa ssente zampa okumusoma. Namugamba musiraamu ezo ssente zo tezirina neera oba oyagala bigenda. Notegedde. Abatannategeera. Ezo just rams. Yalowooza wakuwa emitwalo 10 alina kyako. Zitalina ssega kubanga kino ky'omuyigiriza tekirina we kyenkanira. Aba asasula budde bwo buno. Budde bwo naye atayimu. So okay kiri ngakyo. Tasobola kisasula. Tasobola kisasula. Salamu jamil. Idhan abatuuliza baganda baffe bakirabye osasula budde bwa sheikh naye oba tosasula mpeera zino nira sheikh muwenye ekitiibwa tomuyisaamu amaaso olwo obusinde bw'omuwanti wakusomesa tolina sente tezina kyezikola sahih kubanga abantu abasinga bagirega ba sheikh wakasente ako seko oli wanze nakulinze de nakuyombesa abaana bali wano to baana bali mukuzanya seko okola kyeyo abo we batoseka mbawera ddala adabu ate seka kano kabuulire nagwamu amalala bawali mu bannanga abanaakalabako inshallah tokkiriza kugenda mu maka ga muntu musomesa Qur'ani bajja kulimbalimba n'obukyayi kulimbalimba abaana bakyazanya TV eri wali ekitiibwa kya Qur'ani kino ojja kuba kikoze bo bakunoonye bagenda tutusinkana ku muzikiti gundi ale mbasanga usaabwe ziti Imamu Malik wa Ahmad Imamu Ahmad yagamba nti al-ilmu yu'ta ilayhi ilimu yegwa ino jino bonoonya ilimu wala yati ilayhi si ino kunonya ogenda mu nyumba y'omugagga okujja abali serious waliwo ababa serious ngateekawo olufa gulinga muzikiti gwe olidde nga omwana bwaga nti sekaze kyekyo nebino mudiro TV eri wali smart PlayStation ziri wali omwana bwaje seka let me play ebyo limaliza jeke ngofira obusomesa obulala bukujja nkufira awo togenda wo olwokugulumiza kiki ekitabo kino bajje bakunoonya bwe baba baagala bwe baba tebaagala basigaleyo ne sente zaabwe naawe osigale nakudino ate sekonyize bunyize sinyize wabula kyekituufu ebiseera ebisinga abantu lwosinga tebaagala bituufu kama seeka muyambye seeka talina mulimu ate kati muwatawa mulimu ate kati wuno ono Imamu Ahmad anno sebo kabaka mulamba yamugamba Malik wa Marwan agenda somese abaana be yamugamba nti jangu osomesa abaana bange hadithi namugamba la Imam yagaana ogende wa kabaka nagamba gwereta wana abaana bo Imam yina shefe yina zuhudi yina wara yina bali bategeera abo bakabaka era yeke nyini n'abaana be nibasituka nibajja analetinga ekyafa ekyaga nti abaana bamutunulira be bati olw'ekifana olw'okuba nti yali zahid mashaallah batunulira ekyenyi kye ne bavanga mu mpolampola mu darusi ne badduka nga bamutya taata waabwe n'agisigala mu darusi okitegedde Allah kati munnange abaseekanzi sagala seeka togenda mu maka ga muntu usingane ku masjid usingane ku somero oba bajje wo oba omugagga wogenze okusomesa ababiri ne program nga tuli mu studio wano nga tewali kiriwo okujjako Qur'an n'amateeka weegali wa hakadha saba Allah rusasiri Nabi sallallahu yagamba mu hadithi eri mu Bukhari fi babi كتاب الطب من حديث ابن عباس كما إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كتاب شاء الله تشينا متوانا وبانغا gwenji somesa alina achampa naye ekyo min babil hadiyya kiringa kirabo simpera bannange simpera kibanga kirabo abantu bakitegeere seka bakitegeere tyote bampeera ekigambo ekirala obujuzi obulala musajja yawasa omukyala namusomedde surat al-ikhlas namugaza wajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an olwa Qur'ani gy'olina mbagasi
gamba mu kifo kya mahare egesente oba gaaki nevuga Qur'an baddeyo Qur'an kiraga nti basobola okufuna empeera omusomedde kiki omusomesezza ki omusomesezza Qur'an kahati n'ekirala edaraja esinga obulungi lil hasaba oyinza okusomesa omuntu ng'oyagala mpeera mu maaso ga Allah nga byonna tulina ky'oyagala nga ne transport gwe weeteekamu ate anta fi ahsani almanazil singa yo bannabbi seka yali akiwandika yagamba nti daraja ya bannabbi mira qul la as'alukum alayhi ajra qul la as'alukum alayhi mala okay ya bannabbi nene yebirabo seka mashallah nalisimanyi kusoma Qur'ani n'osomesa moroka yiyo kakuwe ekyo kulabira Kampala wano waliwo Obusiraamu bwemmanyi abo bagiseewo baafa sebo seeka weebali bagiseewo baafa seeka era gwe linda bagenda kukubira amasimu oluvannyuma lwa wano biizinillah sikyogera nti bankubire naye sikishobola waliwo Omusiraamu gwemmanyi eyawa ne gwe baawa ne gwe baweerako mwana hafizu mulungi kati yagimalako naye kitaawe olw'essanyu yakwata emmoroka mpya n'agiwa mutabani n'agiwa seeka akwasiza n'agimuwa namugala sirika kino kyonkoledde ebisibuluzo biibyo n'agimuwa Kurani tosobola kutambulira ku booda seeka Allahu akbar ekyo wano Uganda kisoboka anti gwe kugamba ali wano mu Uganda wano mu Uganda wennyini waali n'olw'ebigambo ebyo seeka tukkirizibwa okubanga tufuna ekirabo olw'okusomesa omwana n'ekirala kati gwoba obudde hatha min babil qiyas obudde bwo bonna oluusi oba obuwaddeyo kusomesa Qur'an tolina mulimu mulala gwonna gwokola somesa baana Qur'an baana 20-23 kati gwosibula ogende abeeka onaabasomera aya ki n'abakusa nani abantu baffe bagala balabe imaamu yenna ng'alabika bubi nera imaamu waguze ka booda beebuuza yakajjeewa esente z'omuzikiti naye bamusaba embalirira n'olwekyo era nsembyayo kino nti we mulina okuteeka sente ng'enjogerayo olwaleero mu investinge mu Qur'ani mu bantu abasomesa Qur'ani mu basoma Qur'ani ebifo marakizi centers za Qur'ani emizikiti awo muteekeewo nnyo sente kubanga buli nnyukuta emu esomwa oba esomesebwa bihasana erimu ekirungi kimu wal hasana tekirungi ekimu bi'ashri amthaliha kirimu ebirungi ebirala 10 saba Allah subhanahu wa ta'ala anze kenyina ngasene ebigambo bino n'abatuuliza nabo Mungu abagase nabyo Sheikh wumba jazakumullahu khairan Sheikh yabadde birungi liman kana lahu liman alqa sam'a wa huwa shahid omuntu ayina amatu ate ayina n'amaaso agalaba bera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu guno sebo aberenga okuwangalizaako n'okubira nti otuuka nagwo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala netwebaza n'abatuwuliza n'abatulaba abateekako ddata waabwe ne wabaayo obudde omweseeka egimu ku misomo abantu gye bataagala gye gimu leero oli kati wamala okulaba nti esala akuliko byakulaanika ng'abikule walala abantu abasente tebabyagala naye ababagumiikiriza ne babiraba ate ne babisharinga kubanga ballighu anni walaw aya farubba muballigh aw aami saami kati irimu obanga ofunye faida yonna togisigazanga ayinza ogikasuka ewalala ate neerungamya nnyo oyo gw'ogikasukidde okusinga gwe naam kati tubeebaza ne twebaza n'abasoraya n'emikutu emirala egy'Obusiraamu kubanga kati mingi gikola kinene nnyo kubanga sheekhe ennaku zino omulembe gye gwakyuka baana bangi mu biyumba balungamira ku soraya alhamdulillah babeera n'eddata nga tebalina kyamukozesa naye agenda okwetoola alaba seekankata alaba imaamu kyeyina alaba gundi kati bagenda okuva mu biyumba eyo nga imaani ze balina tebaziina wano e Kampala baba bali boononefu naye kati Allah subhanahu wa ta'ala ayisiza ku basajja bano so kyobulaba nga tuyita abasobola okubaddaama abarijaalul khayr abalina emitima gy'eddiini kubeera nti babayambako sente ezo zibayambeko okuba nti bakola ki omukutu gutambula mu maaso gwetaagisa zikamera gwetaagisa data gwetaagisa ekifo kino kye tuliko saawa zino
byonna byo bya ssente sheikh ate nga obusya butambula n'ebintu bimeka bi amwalikum ate qaddama almala ala nafsi kadi Allah yaqaddama ssente kadi ssente zikola kinene nnyo okuba nti daawa ikola ki sasa etasaana. Naam sheikh omulundi ogunaddako tugenda ku musomo ki abatundiza inshallah tujja kubawulira inshallah taala. سبحان الله بلينغا تقصف فينا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.